Everyone. Tutandise. Tubaliriza ku show yaffe No The Girl Child. It's me, your girl Ben Bridget. Madam CEO Mubwati, the general. Sisanze kandi ne bannange. Hi everyone. Twali. Wali zimbe wamwe ebyo jja bikola. Wama ba mikwano tubaniriza nnyo ku show yaffe No The Girl Child. It's me, your girl Ben Bridget, Madam CEO Mubwati. Tusene bannange. Yeah. I'm Matthias. Tubaniriza ku show ya fam France. Anyone ready to have me? Afunya akade ne yeyisizawo obulango. Ama he's already booked ali mukwatako ndi mutusambazi. Just joking. Aba mikwano nakola tuze n'omulamwa gwaffe nga tukweza ne tunamu masomero gye tuli. Amazima. Ebibonereza abasomesa bye mutuwa. Binyigiriza nnyo omwana omuwala. Si byonna wabula tulonzeemu couple punishments eziweebwa abaana abawala. Oba ebibonereza ebikakali bye bawa abaana abawala. Bitunyigiriza nnyo abamu nga ffe ate ebirala ne bitu Nebibasanyusa? Nebitusanyusa muna. Waliwo ekibonerezo ekisanyusa. Olunaku lwe nakoola sukuma wiki ne mubbo olw'eggulo. Kibonerezo kiri kyali ky'amaanyi. Amama mikwalo tuze tunula ku couple punishments eziweebwa abaana abawala mu masomero nga zibanyigiriza mwine. Terms of what? Well-being. Mwasibye mukyeyo muli mutya muli bulungi? Weewaawo. Kimala. Bibonerezo kibye mulaba ng'ekyamazima. Yenga tunalaba bibonerezo. Omanyi new curriculum before nga tonaba kutuwa point. Soko otunnyonnyole. Misango ki gye mulaba egyandiweesezza abaana abawala agabonerezo ku ssomero? Kwegatta. Okay, na France. No, don't blame. You always have to respect. Coupling. Kati gwe coupling bade tokirina mu. Kwegatta kwenjogerako. Coupling. Okay, musango ky'omulala muve mu coupling. Obutakuba bikalu. Misango ky'omulala. Izo musango bana gwendaba. Ogwesa kala bana punishments. Nakudetinga batisha babo. Bana kwagala basomesa I think ine kwagala bayiziba nawe. Musomesa ne yeganya omwa. Ize akotukaleke. Okay, bibonerezo ki amini misango ki? Emisango. Kwegatta. Misango ki? Relationships zinezo kusomero. Ezo. Bakute n'omwana mu doomu. Waliwo omwana yakuba asikali ebikonde. Kyamuma. Nakuba wachi. Ati bamusanga yegatta ne munne. Waliyo. It was evidenced by the deputy. We are kera kumachana abalaba na itaska. Deputy yayogera n'agamba nti mandi kati abaddeyo kati naye yabi. No. Supu kale jyajimu ku misango kale. Tweyanze getuze ku bibonerezo. Bibonerezo kibye mulaba ebisamusamu byandiweereddwa abaana abawala. Omuntu bayibawe naligamye nti bakubamba oko naye. Mukuba mwana wa nnyoko gw'omuzaala. Anti kiri bwe omanyi fe batwala ku ssomero yeriringa kumera lyaffe. Si kunze. Ku bawala. Okutuyigiriza. Abawala. Okutuyigira mpazi kumera baga obenze kwaki. Understanding bikoze bite? Ekyo kyennyini. Ekyo kyennyini. Naligamye nti bali mu penesi byonna kyategeera ku mbooko. Omuntu soko omuwoninga obusooka. Omugani ky'okola si kirungi tokiddamu kino kino kigenda okukola ki? Okubaawo. Akitegeere. Naye nga punishment yonna eyalisaanye buli mwana kabe mulezi kabe muwala kumukubamu buggo obusaamusaamu ng'era agunju. Nze bannaye katwogere mazima. Naye kati ogenda ne bakusanga tokubye ekikalo. Francis okooleke twogere mazima. Ate nnyina point yange. Anti kati oyinza okunsanga omanye bala tebaganya okuba bikalo ne bataaga saati. Ne mulaga amabeere. Owaayi bwe mugamba kontidira kati balingiriza bye bataafumbye. Busikubye ekikalo. Omwana omwambudde essaati muwala. Eyo couple punishment. Omusomesa balina kyayagala olulabo. Owaaye. Ninde mmaleyo oba olaagomayo. Omwana omusajja takuba ekikalu. Mugambe kuba ekikalu. Oba agaanye mukubeyo embooko ze. Kubanga kyo kibonerezo tumanyi ku ssomero.
naye ate omusanta ku ekikalo omugaye jamu saati eyo ogi imagine muwala n'omwambula kusomera eddamba sigamba nti essomero ligira abantu banjawulo manya nti bawala bokka abawala bokka kuliko abalenzi kuliko batica omwana omwambula ng'ozijja agenda kuwulira ati ng'ozijjamu mana nosanga tumekyonega ajjamu empale omanyi kye ndowoozaamu obudde bunene nina wentunudde naye bwe nfuna akantu ng'omulawo omukulu anavaawo tatambula nedda kati naye tofaayo kanze kambawo ebyange kati gwoyogerize n'ogamba nti okumukubamu emiggo kirungi ndi mulenzi nali mu primary waliwo akasajja akankuba emiggo kaali kamansita kaffe nali mu primary ate kyali mansita kuba kati yasoma obubulaaza n'agenda naye akasajja akankuba embooko 2 kati gwe boga nti abaana babakubemu embooko omusajja yankala kati emiggo 40 n'oloopa 2 namala wiiki nambanga mbako mmeka ezisaanidde okuba omwana you should not exceed 2. Yes, that's the fact. Muyimirize mu baana banno omukuba emboko 2 ate ekirala bana yabasomesa ze mpulira muntamye mumwozo omuntu ategerera ku mboko wakite mutwesonyiwa lwaki mwesonyiwa abaana babannammwe bwe muzaala mpozi baleke kuba bana bawala babulamu abalenzi batinze nkuba niyo omwana omwana binati olizeko olikuba yonna ligirali ate nzijukiza bakubye sista wange embooka 2 yagenza okukoma weewaka nga bamubika bulangita kabina kali bweka ekyamazima atambula yenna kali eri bweka bali abaana si baana babakitamu ate si baana babanyamu ate omwana gokuba emiggo okufiirako kale ogenda musomesa kuva senior 1 kata senior 4 nedda soko okireke ekyo oyo omwana togenda mufiirako kuba ekyokusokera nasigwa wamuzaala sigwa muteeka kusigwe Katonda ate akakyama amamera ne bwokagololera kakutuka ekitegedi tojja mukubanga ali nongamba nti ku baana baba kubanga enzo olabanga master gundi akulengera ku kamera awo okay ng'ogyeko emiggo ng'ogyeko okugisaamu abaana amasaati bibonerezo ki bye mulaba nga byo bikakali okusalako abaana enviiri point omusomesa yatumye abaana emboko ebaganya ogireeta n'aleeta mashini bonna abaana abawala mu butuufu omwana alina ebyekika bye musomesa gujja kugwa eddalu nga biri mu nviiri nedda kati kankugambye kino ekimu kati gwoza kyazisala musiru olowooza omugamba nti nsaleko tawulidde akanzeko okusadiya abaticha abamu kamanyiro si buli muntu nti alina nedda wuliriza essaawa zino tuze tushepinga abasomesa mu ngeri nti omwana omuwala afuna eddembe yadde nga n'omusomesa akwasi ayina ebye golooza lwaki ku UNEB batwongerako obubonero bungi okusinga abalenzi era ogenda kusanga omwana omuwala essaawa ya leero bagambe nti omuwala bwe baba nga bakoze bubi abaana ne bagaa 39 that's past 8 ne bagaa ku mulenzi no ne bagaa ku mulenzi should be 45 right. You know why? Baba weddembe naye kati bana basomesa kale si basomesa bonna ne mulimu abasomesa abagwagwa kankozesa ekigambo ekyo yadde tekivuma naye tusooka tulemere ku nsonga y'enviiri eyo bade abasomesa mulekera osala abaana enviiri toyina buyinza bukwata mashini oba jiito oba makansi kwata mwana wamu n'okumukwata musala nviiri gwomuzaala kwata sasipa ebibaluwa mubiina mu ofisi mukola byaki kwata ekipapula kisayiningeko bwoti enviiri ezo ziyinza ku affectinga batya omwana anti kakati kiwulira beauty yes beauty no kiba kimukosa abaana abasinga abasinga balungi wa nviiri yes balungi wa nviiri ekyabala ne bayibuli ekyogera enviiri kiyitibwa ky'abakyala kati bazikusalako batolina kitiibwa nedda waliwo nakino ogambye enviiri zaffectinga ki omwana beauty yes nedda that's it kati golowooza lwaki baminisita bonna balekako enviiri ku mutwe olaba nabo baagala obulungi ne prime ministers neekuveeyo okay corporal punishments endala yakane endala omwana muwala akoze omusango omukutte nga bwali obwa simaati bwe ate munayo olwokwambika sisanze eddugala si alina okwera binene bye batukola nsima kirasa eddugala mwena mukimu omwana zaali simaati omukutte omwadde enkumbi omutadde mu nnimiro nga yalimire mwana bya kidongo ebyo toba nabbasukuma kati soka olize nani bwe bamusukuma nga sitooko yange enjeru tekyafaananikako omwana akedde ku makya sukulu fizi wa mitwalo 5 amukutte amukusasudde okitegeera yes amukusasula omushepingi naye twajja kusoma
biri ku curriculum ebitabakwatako mu byesu ebitabakwatako mu byesu nze sigaana omuntu agenda commentinga ngambe nti njogeza buto bamanya abasinga kye basinga okwogera yes oyogeza buto naye mu buto bwenjogeza nga nawe wali osomyeko bino ebizibu wali obirabyeko. How can a teacher come with a season nataliko kuzisa mu biri z'omwana oza bazadde tubayo wanga tebatulaba ababa tokyalinga emotionally yes physical byonna amagzi ate abantu balina ebyobuwangwa bannange nze ntya kati abantu naye kale musooke muve mu byobuwangwa ekyamazima wojja n'ompisaamu makansi mbasi fitinga mu n'ebyensoma byennyini omwana omusomesa kukwata funa first grade naye aba amaze oswala abasajja babalabira ku birevu naye naffe batulabira ku birevu naye mba ndabika bubi enviri ze nali saza tegwe sizo sala ompisa wano nene kugamanga ndeka ngo omutamivu zoro ku ssomero ate by the way amala okusala nakugamba togenda kuvaawo paka kawongezi ate kati basasudde polisi musimanye tukwate easy gende mu maaso mumaze kyekyo tulina bagamba amazima tukola tutulugunya another couple of punishment gye nali ndabye twambala sikaati naye omwana bamugamba akube mukwano gwe emboka 3 n'alemererwa ekibonerezo manyi kye baabawa kuteeka mikono ku ttaka kuwanika magulu waggulu alirabayo sikaati eno erina obuzibu erina okudda ku mutwe mukazi wattu ngeno bwe yeekute eno bw'agira sikaati oba kitegeera bulungi obwo buba busirusiru tosobola kukwata mwana wa munna ayambadde sikaati oba ekiteeteeyi n'omukwano mugawe wanika amagulu mu bbanga ogenderera kulaba ki kitegeera abantu kati kanga bagambe kino ekintu ebiseera ebisinga obungi bana basomesa bayire bana basomesa obalaba ebiseera ebisinga omusomesa akola ekintu bampaani tubalina tubalabyeko bakutye ndinze ne mukambwe ennyo obukambwe obwekisiru mutali sensi anti waliwo okubeera omulala olw'okuwa ekitiibwa n'okutya olw'embeera gy'obayisaamu katosa kungamba nti ngenda buli wenkula omutima gunkube ale master mukambwe master akuba miggo ompuuza emotional bayilawe newe tuba tetukoze musango gwonna batirindeyire life era abasomesa bamanyi otutokyalinga hawo lumu twali mu PE nali nakayingira PE bwenti master olaba wano ng'ogenda kola set fete tulese truck nga fete tubimanyi nti tulina obeera mu truck jukira kukola set mu sikati y'omwana omuwole nejja yambuka jukira okugulu okumu kuli wansi kati esigala bweti master n'alemera ku mwana naye nga abasoose babadde balenzi ne badde eri mu maaso omwana ajja feesize waliyo abalenzi sibe batayambala bayika abawala abasinga agenda okukola bwati set kye batalabanga ekyo yali takirina kugobe bannange ebintu nze nadduka ekyo kyanzizibisa bayirawe ne mu PE mwana ekyamazima abasomesa abasinga kati kambabuulire ebyaddala bano abaana simwe mubazaala kolako omulimu gwo olaba omwana oganye mwesonyiwe nze taata wange enyumizako baali bakyasoma omusomesa yali ayagala kukuba mwana shiwozega yali ayagala mumukuba omwana namugamba nsitandeka nina ebizibu byange omusomesa n'alemerako yamukuba embooko zaali 2 omwana n'afa naye omwana mu kufa omusomesa singa yawuliriza omwana namugamba nga bwe yamugamba nti banaye master tonkuba nina ebizibu byange master leero seewulira bulungi ndeka singa yawuliriza natakuba mwana teyandifudde abasomesa balina that system eyagala okulaga amaanyi ne mu byeteetaagisa toli wakitalo naye nga bw'olowooza mutumanyira toli wakitalo kali ndi musiniyafo ababadde bantulugunya ngenda kuddamu balaba era ngenda kugendamu ekyesimalizeyo obwaka bubiri nze wamala abasomesa bange mbagamba omwana omuwala gw'otulugunya n'ojjukira abasomesa temuyina nsonyi ojja kunsanga mu maaso ng'oyagala kumpasaaga nnyabo ng'ojjukiza couple punishment gye wampa tebivudde mu nze ebyo omutayisa sikaati mwe mutulugunya abaana b'abandi abawala ate gw'omukwana tusobera mwana nga wakugamba mukole kino eno nga wamugana wagamba kiyamba mmwe gwamanyi nkuzaala mukazi ki kuzaala mukazi ki by the way nabira ebintu bibeekiriya omusomesa ekiba kikulangiza omwana kugwe n'omwana ani oba omusiru
bayidawe n'abasomesa bambi munyiga fine naye mumanye embeera z'abawala n'olangira omwana ekigambo muli banaku ewammwe olowooza ngenda okujja kusomera layisi olowooza simanyi tuli banaku nati yasooka owulire abaana abawala tulina embeera zino wammanga tulina eŋŋambo tulina entondo tulina emputtu tulina tugeya tulina engezigezi kati so omusomesa tukusubira okubanga ekyo koze ki okimanyi bw'owulira any rumors nti gundi yayogedde bw'otyo tojja ate nokka ku mwana w'abandi n'omulangira n'ekyotaamulangidde abakikola basiru kubanga kati kankugambye amazima gakaawa naye ate bw'otyo bunyogerako ekintu ekyobulimanzi nsigala ndifu naye ate bw'oyogera ekintu ekituufu manje kana proving nti kifu naye ate nga kituufu okitegeera kale basomesa obuzibu bwe tulina omusomesa agenda kujja naye ekintu ekisinga okunumira ddala ku baana omusajja agenda kujja agamba omwana w'abandi omuwala amugambe kyana gwe nkusomeseza ki era ndaba ogenda kufumbirwa musajja gwa atategeera gwe kyolowooza agenda okujja kusoma tamanyi kyagenda kufumbirwa omujjukiza kyaki gwe kitaawe omwinako buvunaanyizibwa oza agenda kujja kusomera kata kimanyi kyagenda kufumbirwa olowooza maka gyava tewali bazadde lwaki muzadde we tamukwata n'amuteeka mu bufumbo kusinga omweta ku ssomero nyumira omuntu ng'ayogeranga mu masirasi nedda nze nakugambye nze bwe liba jjiiko njiyita jjiiko omuntu abeemu amagezi omuntu agenda okuvugira ku makya okuviwako okujja ku ssomero aba kimanyi bulungi nnyo reason ebeemulese kuba kusoma okitegeera that's the fact ekyokulala ogenda keera ku makya omulangire okitegeera kino ekyana tekitegeera kisirusiru ng'akusasula school fees ze kale yadde akasasula emitwalo 10 ng'asasula fees we omuvumire ku fees we okitegeera mwebereremu basajja mmwe oba abasomesa mwenna kati waliwo kinene twogere kuba n'abasomesa bakwana abaana ayinza okuba nga akwana madama desemtime n'omuyizi kati go okujjako okuba nga bannaye tukozese ku bwongo obw'ekika ekyawaggulu otunuulira omusomesa ono omukazi agenda kussa ku mwana omuwala nti mujja amukuba emiga egyekisikale ebintu ebizibu ebisinga obungi abasomesa ffe tubireeta ninga okireeta naye ng'olinga ng'omusirusiru atategeera nze amazima gongogera amazima mulimu abasomesa abagwagwa wano tubamanyi naddala mu secondary omanyi kati basically no the basically njogera ku secondary life yes era joli secondary life njogera because ndi mu S4 right now niyo sanga omusomesa agasa omwana n'omusomesa kusomero lija mubere bulungi za sikola naba S4 ndi wa campus yes no osanga omusomesa nga agasa omwana n'omuyizi kusomero limu omwana n'omuyizi oba omusomesa n'omuyizi I mean omusomesa n'omuyizi kusomero limu what do you expect from that situation osubira ki conflict osubira ki era kiriza gano omwana tagenda kusoma omwana ati kati munaye abawala mwe bagala sente okitegeera agenda kukiriza yes naye kakati gwe osubira ki ku ssomero osubira ki conflict kyawamanyira nti master nkwana ate akwana n'ono mwana mukati bulanda ja kumwana mwebereremu ebintu abasajja bantu mwebereremu okitegeera buli kimu kino yes okuba kubonereza bali abakuba 3 gwa kubanga tugere facts bana kwekyo eyogenze wala okubeera nga omuyizi ayagala omusomesa ayagala omwana nga n'omwana ayinayo omwana munne kati tuveeyo naye kyamazima kyo bannange nedda kano kankateekewo nga kali kiriya kankateekewo nga kali oba munsiba munsibe naye ate sibira kingenda okugera kisibya please mbegayirira abasomesa abakwana abayizi tomala kukwana muyizi ate ojja ontekeko ekibiira tonsiriwalirako kuba sinze nakutumayo kitegeera ba muntu mukulu mumala ensonga za buli omu yagenda lulwe temutwasamira kole mutusibira ate walinga ticha bamuganye ne bamukiriza ticha bajja mugana nze nyino kwa mulanzi atate kusiriwalirako naye kweza empale z'omwana no kati kakubuulire badde nnimba ekyo badde nsala nega otezenkanankana by the way yes kitegeera tugende mumaso punishment baneze bawa abawala ku masomero tukoyo tutulugunya ezo mweze mulabanga kopolo punishment emotionally kitegeera emotionally nojjanga buli wajja mu kirasi olw'okubanza akulabikira obubi buli woyingira kirasi tikyanze gwovuma novuma nakino ekisiru tola bulungi kitegeera yeete kyokonzirese dabazalesi totegeera oba wabaki mwana wa munno oba musomeseza tukagamanga onto kyali nani abasasula okay obugambo obusembayo from everyone enze ebisembayo bana abasomesa muyigenge liyo kandolingamu abana kubanga yetujja ku ssomero tubanga abaddeke nti maama ali busy naye alese omwana waakolo ki gyebamulabirira mubanga abazadde kozi namwe muyina abaana ate ne ku masomero gye baali gye mubateeka munanga nti mwagala basomero gyetusoma gye mubateeka nabo balina abasomesa ngammwe kati kubamu akafaananyi ng'engeri gy'ontokyalinga ku ssomero ne muwala oba mutabani wo naye gye bali omutokyalinga ly'onoowulira otyo kale tubeemu n'ak'obuntu
Okay. Tusomesa abaana abo tubenga abazadde gye bali kuba mutulira abaana wadde nti ekigambo kituuka nti teacher naye era sitiri obanga omuzadde. Gera maaso. Amazima agabawo naye ekyamazima buli lwe ndowooza ku ngeri omusomesa gy'atulugunyaamu. Ekyamazima mpulirira ddala nga obulamu busaanawo. Kyekyaddala mu butuufu ekintu esinga okunnuma mu byonna omwana akere ku makya ajje ku ssomero tandika omulangira ng'ewaabwe bwe wali abaavu. Bali abanaku olw'okuba omanyiiyo. Abasomesa tulekerawo okulangira abaana obunaku. Bayitawe munansonyiwa okudda ne kano. Olw'okubanga mama wange yakusanga nagga teacher yegwe teacher nsomeseza omwana wange. Mukwasizza. Kati kogamba n'okafuula mama we yakunkwasa. Oba kale omwana wange muzamanya abazadde bamanyi okweyogera omwana olugambo simanyi. Omanya nsomesa mwana musomesa tuli banaku omwana we mukwasizza. Mukwate kati nga liwayingira. Muri banaku bamu kitegeera. Banange ekyamazima tukimanyi nti tuli baavu tuli banaku tetutegeera kale tuli basiru mu kirasi biki naye tonzijukiza kintu ekyo omwana wabayi tomujjukiza tekiko okunuma mu byonna omuntu tomujjukiza ekintu akimanyi omwana kati wune essaawa ziri ojja mugamba oli mubi yes akimanyi mubi kitegeera akuze kutuka nakimanyi mubi muleke kitegeera yes mubi ekyo kyonze kimanyi ekyo kyontimanyi naye tomujjukiza nti oli mubi Ushegira tomujjukiza nti oli mwesonyiwe n'omusomesa oyingidde mu kirasi omwana omutandise mugwirako ddalu mbwate kyanagwe oli kibi ate zinakola gwanagwe wantamadda kati onsomeseza kinga wanakutamu genda gwena mu office ozaninge expulsion basa n'ekyokutama tekinayo ekinkwatirako kubanga gwe omulimu gwe gwakunsomesa na wantanagwe wantama bannange. Okay, bannange z'obugambo bwange obusembayo eri abasomesa tugenda okuva ewaka madamu akuse oyogedde byaki omaba mikwano tugenda okuva ewaka many times tuba tufunyeeyo ebitusumbuyemu ewaka ovuddeyo mami akunyiziza ki tugenda okujja ku ssomero many times tuba tusize kusangayo ssanyu kati nve ewaka nga banyiziza tuke ku ssomero omusomesa onvuma obusiro nangire obukopyo nangire obunaku so mutu disturbing mentally, you know. Yeah. Ekyamazima mutu kyankalanya obwongo ate nze obuzibu bwange ojjanga n'onkuba n'otanvuma oba n'otambogolera oba n'otanyombesa koza obwongo bwange oba obukyankalanyiza ddala kati so abazadde muyigeyo bakwata abaana bawala akatima kaffe kalinga kamwanyi ate nakamwanyi ngambye kanene kyonna gwena gumu musayizi kalinga kamwanyi mu kugondo bakalinga kiwota kangambe bwenti nenga mtukwate bulungi tuli chatka we are fearful and wonderfully made by God. Bye bye. Asomeza te munkuba wetonda tugende mu express.